Kakati akatambiko olabaako mama wa Kadaama yafudde. Naye Kadaama ono Nakitende mu kifo ky'okukaaba amaziga okuwulira ennaku olw'okufa kwa maama we yazze mu kusanyuka na kujaganya ng'agamba nti maama olyose n'ofa. Kadaama yasanyuse busanyusi maama w'okufa ono maama we nno yamuzaala. Abantu abaleeyi abasinga obungi mukabira bazadde bammwe nga bafudde nga mugenda okubamiisinga kubanga baba balesseewo. Naye omuwala ono Nakitende ali Abu Dhabi ye yasagambiza busagambiza ng'awulira ayagala kukola na bikujjuko olw'okufa kwa maama we. Agamba nti maama yamubonyaabonya ng'akyabeera ewaka. Mu baana maama ono be yazaala omugenzi kati nga Nakitende naye kw'omutadde ye teyayagalwa ng'omwana. Maama ono yamusosolanga, yamuyisanga bubi, yamutulugunyanga, kugamba yamuyisa mu bintu bingi. Kati talaba lwaki maama we afa ate nadda mu kunyolwa, nadda mu kukaaba. Agamba maama walyose n'ofa. Bannange nze sirabangako omwana akyawa maama we, akyawa muzadde we kutuuka ku eno level. Omwana agamba maama walyose n'ofa. Walyose n'ofa era singira mbadde Uganda sandikuziise, sandize kuziika, nandibadde ndi eno mu pate zange. Omwana agamba yandibadde ali eno asala keeki ze, okufa kwa maama we akujaganyiza bujaganya. Bannange ono omwana si yeyettidde maama we kweri, kubanga muzadde w'okufa n'ojaganya bujaganya. Ono omwana ayinza okuba nga yeyettidde maama we. Ye ensonga ajja wagamba maama we yamutulugunyanga ng'akyabeera ewaka. Mu baana maama be yazaala ono Nakitende yali tayagalwa. Yali tayagalwa nga yamusosola nga yamuboola. Kati yagamba talina nsonga lwaki maama we afa ate n'atandika kungubagana edda. Alina kujaganya bujaganya ng'agamba maama walyose n'ofa. Bannange ensi ndowooza muwulira gyetutwala. Ono omwana ateeka okuba nga yeyettidde maama we. Naye ng'ekyamusizza maama we nze kyendaba kuba nti maama we mbu yamuyisa bubi. Wabula gwe ndaba mpa ensonga yo mu comment section yawo. Ono omwana lwaki yajjaganyiza nga maama we afudde? Mulowooza si yeyettidde maama we? Gwe olowooza ki ku nsonga eno? Kankutusako vidiyo eno ogyewulireko, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Waliwo omuwala yampadde omulimu. Waliwo we nagamba wano nti buli ayagala omukubira akalango oba alina bizinesi yonna ng'ayagala kubawo ng'ejjagiyisaawo nvisitinga. Naye nagenze mu bantu be nafunye abanvisitinga nafunyeemu ono. Era gwe guno omulimu gwe bampadde. Omuwala ono ali Abu Dhabi. Naye yaŋŋambye nti ntuuse obubaka buno eri famire ye eno eyafiiriddwa. Ono omukyala eyafudde maama w'ono omuwala ali Abu Dhabi yamuzaalira ddala. Era naŋŋamba muntuuse buno obubaka nti bagamba omuzadde taggulwa, naye ye maama w'okufa alyose n'afa. Bantise butisi bubaka bampadde buwi mulimu nadde sisobola gugaana era saagala munteekeko omusango. Omusango njagala muguteeke ku mufu oba muguteeke ku yampadde omulimu, nze ndi mutume. Naye gwe eyafudde maama w'ono omuwala Nakitende Naki agambye nti olyose n'ofa olw'ensonga gye wamuyisaamu obubi. Yali ng'ewuwo nga tomwagala kyokka nga gwe omuzaala, naye teyamanya lwaki wali tomwagala. Wamugobako kko n'ewaka n'atandika okusula ebweru, n'atandika okutaayaya ng'atalina bazadde, naye nga muzadde we w'oli ate nga gwe omugobye ewaka.
naye aŋŋambye nti nno olyose n'ofa naawe k'okiwulire nga bwe yali ataayaaya ng'azungadde eno naawe yesaawa omuzimu gwo gutandika okutaayaaya guzunge nga gudde eno. Obaka bwe bantumye bannange munansonyiwa nange ndi ku mulimu. Wamma mufuggwe nkugamba maama Nakitende nkugamba Nakitende aŋŋambye nti olyose n'ofa era ye tasobola kuba kayimba kawalumba ezzaaya akayimba ke kano kayinza okukubira. Asante sana for your mateke, thank you so much. Asante sana. Abantu abasinga obungi begomba okuba ne bamaama baabwe ku nsi, begomba okuwangala ne bataata baabwe ku nsi, ate gwa mulina oli bulijjo osaba afaddi. Ono omwana bulijjo asabirira maama we afaddi, bulijjo agamba maama ono afaddi naye nange kimaama kifaddi, kimaama kyambonyaabonya, kimaama kyantulugunyanga. Kyaddaaki Mukama ndowooza awuliriza essaala zo oba ebikolwa byo bituukiridde. Okusinziira ku ggwe andaba, omwana ono okujaganya okufa kwa maama we kukuwa kabonero ki oba kukuleetera ki mu birowoozo byo? Nze ŋŋamba omwana ono Kadaama Nakitende ateeka okuba nga ekyasse maama we akiinamukko omukono, ng'ekyasse maama we akiinamu omukono, kubanga ki ekiba kikusanyusa nga maama we yakuzaala oli ku kyeyo. Omanyi otya nti gweyo gy'oli bigenda kutambulira bulungi kubanga oli Kadaama Abu Dhabi? Omanyi ekyo nti oba gy'oli naawe bigenda kutambulira bulungi. Maama waakuzaala. Kale tetuganye mulimu abazadde abakisussa, mulimu abazadde abasasula mu baana, ekyo kituufu gye kiri. Mulimu abazadde abakikola, omuzadde n'azaala abaana nga 5, 6, 7 naye n'abaamu n'omwana oyo gw'aba tayagala, ekyo gye kiri, temukiwakanira. Ekyo abazadde abasinga bakikola, n'aba ng'asosola mu baana be beyeezaalira kennyini. Gwe n'okula ewaka nga gwe waka toyogera, gwe n'okula ewaka ng'ewaka bakuyita kyana. Oyinza okuba nga toli mugagga ng'oli mwavu, ewaka gwoba toyogera. Ne babawo ensonga ez'okwogerako obukiikokiiko obwo bwetaaga tebakukubira ssimu nga gwe tolina sse waka kubanga tolina ssente ng'oboolwa nga bakuboola. Ekyo kituufu, okitegeera. Mulimu abaana kalabamu aba n'obulumi ku mitima gyabwe, ekyo sijja kukigaana. Abaana bangi balina obulumi ku mitima gyabwe naye ng'ebintu ebibatuukako bibatuusibwako bazadde baabwe. Ekyo nakyo kituufu, ekyo njagala mukimanye. Ensonga ino njagala tugitunuulire lwa mirundi ebiri, nti abazadde waliwo abatakola paati yaabwe ng'abazadde. Omuzadde n'aboola mu baana be, abo abazadde gye baliira bayitirivu. Omuzadde n'azaala abaana n'abaamu n'abaana n'ebyana oba n'ekyana. Gwe n'obeera mu baganda bo naye ng'olaga toyagalwa, ng'oboolwa. Ne bw'okula nga ne wabaawo neokuba kufiirwa gwe tebakubikira, ng'ate okubikirwa okufuna mu bantu balala n'omanya ndowooza luvannyuma nnyo nti bannange waka bwafuddeyo omuntu. Nga ne wabaawo omukolo gwe tebakukubira nti Nakitende munange no tulina omukolo jangu mu meeting tusonde, gwe tebakugamba kubanga gwe toyogera, tolinaamu ki, tolinaamu ssente. Ebyo bintu bingi nnyo mu families. Naye maama w'okufa n'ojaganya, ate ekyo kintu kirala mukko, ekyo ekintu kirala, ekyo ekintu kirala kyo baaba. Omwana ono agamba maama we yalyose n'afa, yalwawo nadde okufa, yalyose n'afa era yalwawo nadde okufa. Era agamba nti maama we singa abadde ono omwana ng'ali Uganda teyanditawanye genda kuziika maama we ng'aziika biki. Yagamba maama walyose n'afa, atumye n'omubaka
okubakaba mu lusindika eyo yonna famire ye gyeri obubaka babuwulidde era bagenda kubulaba naye mwe abandaba omwana ono okuzanyuka n'okukyagambiza okufa kwa maama we ddala kisaana ddala kituufu kale tuganye ng'omwana alina ensonga ze n'obulumi ku mitima naye okujaganya okufa kw'omuzadde wakuzaala mulimu abaana abakula ng'okuze ne bazadde bo naye nga olinga ng'akuze nga mulekwa ekyo kituufu ng'okuze ne bazadde bo okuze ne maama wo naye ng'olinga mulekwa abaana nabo bakula n'obulumi bwabwe ku mitima ekyo saagala mu kiwakane naye eky'okujaganya okufa kwa maama wo kyenvumirira nze newankubadde mulimu abazadde abeeyisa mu ngeri etategeerekeka okitegeera so embeera bwetyo bweri nze kino baaba mbadde sikirabangako nakoma kukiwera ku mbaga oba yaani oba ya Ponsiyo Piraato simanyi nakumanya omwana okujaganya okufa kwa maama we n'atakungubagako yadde kino mbadde sikiwulirangako si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera omukutu mbaagala nnyo mwenna genda maaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga tennaba kutuyungako so okuba nti tutambulira ddala wamu mu nsonga zino bwe ziti so Mukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika alanaba okuba nti osubscribinga koonamu kapeesa ka subscribe bw'omaliriza okakoonamu waliwo ke bayita akadde koolabaako akadde kakoonemu kanyigeemu okajje mu personalize okateeke mu all nti buli wemataddayo vidiyo gw'otuule n'okusimu yogenda okulaba ka message kapopinga titi ng'ogenda ogikirikingamu ng'olaba olwejo lwe mba nkuyiiriddeyo so subscribing ebisigadde obindekere mubeere bulungi mweraba